Omutamivu n'okulwana omutamivu ebintu biri bisatu byotamujjaako kulwana na luzungu. Ebino byebi kati nze ng'omusajja ebintu biba bisatu ebyo. Mwenge, bbaala n'abakazi. Ebintu bisatu. Kati erifa abasajja abakazi. Omwenge. Ebbaala n'abakazi. Sesani mama. Kiri kyafu gwali gufuuse na mulimu. Yali part of bulamu bwaffe. Nga bwoba togunywedde obeera mulwadde. Omwenge. Nga bw'otagunywa olwala. Gwali gwatuwasa buwasa. Era nga ne Mukama wange akimanyi mu bbaala mwe nali nkola. Nti oyo womba mwagala abale bulungi ebitabo akole bulungi ebintu soke mu ecupa ya kirabu. Ni muddugavu nnyo. Naye omwenge guli bwe nagunywa gwakwata sikini kale eno ne gugikyusa. Nze nga ninga omuzungu. Nti hangover ya mwenge gwako na mwenge. Ekyo sinaba kulowooza sinamanya ne ndowooza kituufu. Ndowooza kituufu naye ate si kituufu. So omwenge abasinga kino njagala kikugamba Alan abasinga omwenge baagala guvaako tebalina maanyi gaguvaako nga ne kiweita wakivumyevumye dda kirabe waggulu kyeru wansi kya blaaka kyonna kyagejja wakivumyevumye dda tekirina magezi ku ssaawa mmeka ku ssaawa emu zigenda okuwera 9 nga kiweita kinyinyi kye wavumye kyoli mu nsondo oli mu kunyiga obuzibu bw'omwenge bwe guno nti bw'ogutandika ne watabeera waakukomako oba togenda kukoma. Bw'ogutandika ne watabeera waakukomako oba togenda kukoma. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna weevugira emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyamogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo jjala. Essimu not 7 not emu 2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Kale ku mukutu CRUZ exclusive ko sinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Tukola kinene nnyo okuweereza naawe okubanga ate olaba n'osiima abamu ne musharinga abamu ne musalamu ne muteeka ku status zammwe oba ku platform zammwe ez'enjawulo. So long as nange ondekerayo ko kali ka percentage kogamba nti omuntu kagende ate shabe nga atajimayirako wali eri. Otherwise towerabira really proudly powered by Africa One Tours and Travel nagamba feba kafulu mu tours and travel. This year nabagamba mu December tulinayo olugendo lwaffe tugenda mu December tugenda mu Europe tugenda mu nsi tugenda Italy, Spain, France. Tugenda okubeera December ono atandika African Tours and Travel. Gwayagala otambula naffe olina family olina mkyalawo oli wekka tambula naffe. Offices zaffe ziri ku Uganda House oyingira mu basement yawe weba parking no parking emotoka mu basement ya Uganda House then ne bwobuzabuza mu basement yawe noga Africa One eriwa bajja kuba bagikulaga okitegeera ekintu kibeere ng'ate kiri malidadi sana. Kale onako lwalero ku show Ninako is a very good friend of mine, but ali mu gospel fraternity. Jakulira obuweereza. Musumba is a worshipper. Yakolako ne concert emabigakaawo. Ndi mukulowoozaako ebimu ku byenyiza okukola ku YouTube oba ku shows zaffe za YouTube oba oli awo abaana batawadde maaso okulaba nga ne gospel industry nabo babaako ne platform we tubawa ne bajja ne tubanga twongera okunyumyamuko. Ntera okukyaza ku bayimbi ba gospel wano naye kalatengera kikolera nnyo ddala nga ndeta ba critique abacriticizing siba critique okay ba analyst aba analyzing gospel side omu gospel side tujabamu
abasumba abayimbi TV baproducer bapresenter binyo tujja okuba nga twogera balonako olwaleero ndina omusumba Joshua twasooka kwataganira ku salt yawo twasokera ku salt omukwano we gwavaawo nenga nze nali following for almost like 3 years nga nkugoberera buli kintu neyanziza nnyo buza kubatulaba n'oluvannyuma tutandikirawo oli akulaba omulundi ogusooka amanyi akola ki mu bisale by'eddembe akola mulimu ki wadde tutandikirawo okusookera ddala mbalamusizaako n'ekiramuso kya mukama waffe yesu mukama yeebazibwe nnyo nze omusumba Sempeebwa Joshua nsumba ekkanisa eyitibwa Agape Intentional Family Church era nkola n'obuweereza obwa Faith Life the Breakthrough ne Dr. Henry ya Mukama yesebo sanyusa okukulaba yesebo nange sanyusa okubeera obulamu bugamba ki obulamu butambulira ddala Katonda nga bwe yabuteekateeka embeera etambulira ddala bulungi etambula obulungi budeterminingibwa kwani abusazeewo naye njagala kukkiriza nti Katonda mugezi buli kye tuyitamu kyonna nze njagala kukkiriza nti yakiteekateeka oli musajja mulokole ddala nnyo ogambye osabirawo ndi musumba sumba ekkanisa eyitibwa Agape Intentional twakatandika ekkanisa ziringa 3 ate ndi zonna wansi w'obuweereza bwo technically si wansi wa buweereza bwange nze ndi mutume nga tuvudde ku ky'obusumba okuyitibwa kwange okukulu bwe butume omutume ye omuntu alina obuvunaanyizibwa obw'okutandika amakanisa so sobola otandika kanisa nenjirekera omuntu nengenda ewalala kati nze ndimu ekyo ky'okutambula kyova olaba tulimu kino n'obeera wano ogenzeko e Kenya ogenzeko e Tanzania ogenze Rwanda otambudde so bwe bumu ku buweereza bwange bwe twali tunyumya omulabi andaba twali tunyumya ne Pastor Joshua Pastor Joshua n'anyumya ku kintu ky'omwenge nasemba okunyumya ku kintu ky'omwenge nali ne Lena Price mukyala Luswata Lena Price wali okumbaga asaasobola teyakuyita ino yampita naye bambisaasobola Lena Price alina ekintu kyeyayogera nnyo ku mwenge naddala yagamba bw'oba okyanoonya sitaani akyasinze oba sitaani mwasinga otutambulira Lena Price yagamba bbaala mwenge ate ng'oluusi tomanyira kiba kikututteyo lwakuba nti Lena mukazi yandigambye nti n'abakazi naye lwakuba nti ye mukazi kati batusonyiwe naye bino kati nze ng'omusajja ebintu biba bisatu ebyo mwenge bbaala n'abakazi ebintu bisatu kati erife abasajja abakazi omwenge ebbaala n'abakazi mwana wange omulabe mwasinga otukubira era bw'ogenda mu kkanisa ebyo bye bikyasinza okukuba abasumba n'abaweereza bwe nabadde njogera ne Joshua twali tuba Pastor Joshua munansonyiwa tugendere ku ekyo abamu ne bakibafendinga bwe twali twogeramu ne Joshua yabadde aŋŋamba Alan njagala kukunyumizaako ku kye bayita omwenge era yabadde annyumizanga ŋŋamba Alan nanywa omwenge naye ntuka ekiseera nga njagala kwekuba ttatu ng'omwenge gumuwoomera era emakindi wano wali onyumiza noŋŋamba wewagunyweranga nga guwoomera mu makindi muno nze n'Omukama nnyambye munnange omwenge tegumpoomera tonywerako ddala sinywa mwenge naye namukwano gwange oyo kiimu oyo ali ku kamera naye yaguvaako naye yaŋŋamba bw'onoonya ebintu ebisinga okuwooma ku nsi kuno naye nga bikutwala mu kuzikirira gwe mwenge yaŋŋamba omwenge gwamuwoomera ng'akola enakawa mu ngoye ze nga bw'azikoze olunaku n'agenda n'aziwuuta bwe nze nga nfuna abantu ab'enjawulo okunywamu oba omuntu anyweddemu buli omu alina engeri gy'akitwalira buli omu
kibaako n'engeri gye kimu oba bamu bagamba gubajjako stress no naku leero njagadde tutambulire ku sayidi y'omwenge na oguvaako otya na ogutandika otya webale nnyo kuba mmanyi bulungi bwe nagutandika ogirira otya then n'obungi bwako gutandika gutya then ebbaala then emikwano egyo manyi omwenge baŋŋamba oyo kimanyumiza mu mwenge guwoomera mu gurupu kikiringa mupiira tosobola gulaba ng'oliwe tegunyuma olimba ng'oli weka ekivala abasajja bamu bava ewaka n'agenda mu kibanda naye ng'aleseeyo DSTV na buli kimu oluba n'agenda mu bbaala alaba omupiira tagenze kunywa tagenze kukwana naye agenze kulaba mupiira. Joshua wanywa omwenge? Actually waliwo abantu abanywako nga just ageza tipa y'emu 2 na 3 naddeeka n'anywako ne kati ffe abamu ku ffe kiri kyafu gwali gufuuse na mulimu yali part of bulamu bwaffe nga bw'oba togunywedde obeera mulwadde omwenge nga bw'otagunywa olwala ng'engeri yokayoka gy'olina okubeera nga ate oli soba ate ng'otamidde okategedde akatu ako ng'engeri gy'olina okuba ng'oli soba olina kuba ng'otamidde nga bw'oba tonaba kunywa oba totegeera oba totegeera tosobola bigatta nga kati puliriza waliwo abanywako obumye ne waliwo ffe abamu ku ffe nga ffe gwali gwatuwasa buwasa era nga ne mukama wange akimanyi mu bbaala mwe nali nkola nti oyo womba mwagala abale bulungi ebitabo akole bulungi ebintu musoke mumwe ecupa ya kiraabu musoke mumwe ng'ennyogoga bulungi bweti ate ng'olugiwa mu giraasi bweti olugisitula bwoti nekola ekyovu olugisitula bwoti erina kudda nga nkalu awo oba otandise awo obusimu bonna waya zonna zitandika okugatta amaaso gabaddeko ekifu kitandika kimuyaŋŋamba yakuba igo nga yeki igo kimuwomye naye oyo anywa igo ogwo omutwe guba gwali mumuko aba igo ye yali akalubakalubamukko naffe twali muzikirabu zibbero nga nenayiro tutyayo nenayiro tumutya eyo naye bw'otuuka eyo mu maaso eyo ku ssaawa 9:10 obuuza mpa bbero nti tewali bbero kiki ekiriyo kati abanyi bategedde kye ŋŋamba waliwo otuuka nga tokyayagala kumanya ogamba nti mpa bbero nti bbero aweddeyo mpa ekiriyo ojja wano ku ssaawa emu 2 nga gwategeera ennyo nti mpa kiraabu annyogoga ennyo bw'aba taliiwo oyinza n'okyusa ebbaala pakirabu annyogoge ennyo ne bakuwaka kirabu sagala muzze yannyogoge bulungi nnyo ne waliwo time weetuuka nti wasigaddeyo kirabu ayokya ti mpa kirabu naawe so gwe mwenge bwe twali tugunywa ku eyo level omwenge tugatandika mpolampola omwenge tujatandikira ku ggwe omwenge tubeere ku nze omwenge eri omuntu atulaba gutandika gutya ng'onaatera ofuuka lujuuju otandika oba nina omuntu kati kyemanya atulaba nga yatandise jjo naye nga tamanyi nti agenderera ekinaasooka okufuula lujuuju bakiyita kikoosi bw'oba tolina kikoosi oyinza oba otafuuka lujuuju omwenge tegutera nnyo okuwooma ng'oli wekka ekisinga okuinsipalinga abantu n'okweyongera okunywa giba mikwano ba bikoosi webitandikira. That is number 1. Then number 2 kubeera ng'oli idle nga tolina nnyo byakukola kisobola nakyo okufuula lujuuju. Omuntu ali busy, omuntu alina ebintu by'okukola, omuntu agenda okkeera mu office ku makya, for example ku Sunday oba next day aba ne limit waasobola okukoma, asobola okunywa naye aba ne limit. Kati kino kiyinza obutamusindiikiriza fuuka lujuuju. Kati lujuuju yali luddawa, lujuuju yabeerawo nga wonna waali ayinawo kanywa, gwe bayita lujuuju. Mu kooti mubaamu akacupa. Jjukira ennaku ze baakolayo buno obucupa buno obwanankani mubaamu akacupa. Bw'aba ayina emmotoka mubeeramu ecupa, ne bwagula caayi asumulula buno obunankani bwammwe buno obukebe buno obwa kofi, mulowooza nyi mukunywa caayi kumbe mulimu walagi oba anything n'abikkako. Wonna waabeera mu woofiisi mu zidrowa aba alinamu ku mulimu gy'akolera. Bw'aba asirika capati, bw'aba avuga booda, bw'aba avuga takisi, ye muntu gw'osanga nga buli sekendi gumuwunyako. Oyo y'aba lujuuju, ye level gye naliko.
kati nno zikankubuulire kino kyekyaliwo nze omwenge ngutandika ku myaka emeka 14 nga nvudde wa muzeeyi wange nze nali mbeera ne muzeeyi wange mundeebaawo ku ring road awo ennaku zino kati nga kayanja ka kabaka bayiyeewo n'ettaka awo kati wasigaddewo ennyumba enjeru yaffe eyo bwe twakulira awo kati muzeeyi wange nali nina emyaka 14 nga nakamala P7 mukyala we kamwita step mother waffe kati ntandise okuvubuka mukko kimanyi ono si yanzaala kati nvubuka litandise okugiragira awo nali mwejinzeemu njagala mukuba manye ebivubuka beriwaga omukazi teyankuwonako yadde yalinda muzeeyi kudda muzeeyi badda nagamba nti kwata ebintu byotambuladde ewa nnyoko nenkwata obusaati bwange n'obupale bwange myaka egyo nentambula sate ngambwako ndi wa kitalo nnyo vubuka litandise n'eddoboozi litandise okukulakulamu kutta obugoye bwange nga ŋŋenda ng'ate nali nakowakowa dda nga ndowooza batubonyaabonye eno natambuza nabigere kuva mu Ndeba paka Makindye nentuuke wa maama ng'emirembe egiri eri mitya muzeeyi yali mukambwe nga n'okusanga ebweru ku ssaawa emu Miggo nengenda otuuke wa maama ng'emirembe gitya bino nno munnanga abantu abaana abasinga batandikira okwonoonekera abantu abamu balowooza nti nze ndi mukambwe of course ndi mukambwe nze wange ndi mukambwe nina ensonga lwaki ndi mukambwe nti nze singa nakula ne muzeeyi wange ne sivaayo kugenda wa maama sandinywedde mwenge kuba tewaaliwo ngeri yonna gende amateeka gaali mangi nnyo ne bwe ntuuke wa maama teni mateeka maama naye anywamu oluusa wo biki kati ogenza otuuka eri nga maama anywamu nze sinatandika kunywa nakajja bwe kati bwe ntuuke wa maama nenzira ku ssomero netulwanalwanamu kaawo nzire ku ssomero kakati wa neighbor waffe maama we yali apangisa ennyumba twali tupangisa wali amaka ga landlord waffe n'atandika okukola walagi ono w'omu Buveera nga yamwekolera kati oyo twali tumwinako oluganda naye nga luli walako lutulimu munda muli nali muyitanga kojja naye nga luli munda muli kati mpola mpola atandise okusuubula walagi ono w'ebidomolo ono waffe amugjeyo Gomba bamuyita muzeeyi Kayizi bamuyita muzeeyi Kayizi bw'atandika okukola walagi kati jjukira tuli baana bakukyalo ekikosi kiri awo mikwano gyange kati nguluusi bagendayo mu sitoowe wali walagi nga babbayokko ne baleeta muno jjukira tuvubuseemu awo tutandisa okusomasoma ne sibitegeera tutandisa nywa katono nnyo awo kati okusalira to cut the long story short olwo nsomye senior 1 senior 2 ntandika okutabuka olwo kigurupu kino kitandika okuinfluencinga jjukira ti siriiko agambwako Sirimu ntiisa ya Mukama siriiko nnyo nyaŋŋanne mbesa kukola kye njagala kukola walagi afuuka walagi ate singidde mu kampani esiba walagi nange sitandise okukola mu kampani ekola mu walagi bwe nvaawo bwe ŋŋenda ku ssomero ng'ate ogenda ku ssomero ogendayo n'obuveera nga simanyi obuveera bwa walagi bukyaliyo gye buli tebakyanyiga buveera bakola kati bucupa bakola kati bucupa bannange twanyiga kandi nkubuulira kati ffe nga bogenda mu kampani era okunyiga akaveera nga weekolerayo olusinzi akaveera kalina okuba akamu gwokola busatu n'ogiteeka mu nsawo mu baago n'olumba ku ssomero ndi mu senior 2 otudde mabega naye nga bw'ojjayo kawolagi okakutte vooti mu kamwa vooti naye omusomesa asoma eriso neriryoka limyuka bwe riti nejjukira walagi awunya tasobola awunya ne bw'oyina buyizi mu bbugu mu kasana vooti awunya akati to cut the long story short walagi mutandika bwentyo mpola mpola mukwano gwange kati yafa baali bamwita Daudi twali twamukazako Devi Rasta omulabako ku Makindye eyo simanyi kale Devi yalinamu kasente ebiseera ebyo yalinawo ku mayumba g'abalandiroodi awo
kati bwe tukulakulamu kaawo senior tungi maliriza senior 3 njirwana kaawo sente zibula zigaana nze nkoma okusoma mu senior 3 first term second term nalwanako paka second term nenkiteeraawo nendyoka nyingira company ekola walaji netutambuza walaji netumutambuza eyo mu byalo oludda wakalangala naye nga buli second gubeera ku mutwe myaka nyina emeka nyina 15 olwo kati 15 olwokuganya ate sente ziganye n'obulamu ndaba bwebo tutanitumudde amatu tutandise okukola zi dread wazisibako dread nga mulimu n'ensimbi eŋŋanda muno mpale tuwambala ziri za wansi tubyendongawo ku deviate ng'ogimanyi gwe saagikubako tewagikubako saagikubako kati mwakajja kati okujjawo mwakajja oba nga mwakazaalibu tubidde endongawo ku deviate yali awo wa yali awo nga kugundi is that Kampala road yali awo tewagikubako then waliwo ne basement ekotolio waliyo club nga bagita basement kwekotolio naye tewagikubako guwavaawa wakuba ku White Nile wakuba ku White Nile siriki wetuli awo kwanjenwa omwana mwayonooneka waliwo n'endala eyali wansi awo ekibuyaawo ng'okkiririrawo enyerayo ndyerabidde kati twazikubako ezo zonna zi Casablanca Isabela bomu yatulikira ebiseera ebyo nga weetuli ngaawo kyagunywa awo nga twakagutandika nosaaga n'okusaaga kaakati njagala kulaga addiction weeva ntandise olwo ndi mu kampuni ekola walaji tumutunda tugendeeyo kalangala ludda watutuze walaji tumutunze ngwe makinde twagunyweranga awo kati baaleyo bakyagiyita Comrade olaba gundi weeri bakyagiyita Comrade gundi weeri ziti pakalasti kati Comrade weeri bala bali bagiyita the place ebiseera ebyo ebyedda kati the place wengwa omukyalo oyo nanyini waayo nanjagala nnyo nali musajja mukozi nga ndi aggressive ng'ebintu mbigattagatta n'embikwasaganya nga tekasobola kuva mu nsawo nga gubeerako kuno bwekuti ku mutwe tugusulamu eriiso limyuka nkugambye tugusulamu kati olaba sikini yange eno sikini yange eno eyeruseemu katono lwakuba nti ssente kati zajjamu ate n'emirembe n'enfuna ate sikyakakaalukana nnyo nga bwe nakakaalukana naye nze ndi musajja muddugavu nga bwolaba feesi yange bwefaanana ni muddugavu nnyo naye omwenge guli bwe nagunywa gwakwata sikini kale eno ne gugikyusa nze nga ninga omuzungu gwerula ate kati omwenge kyegukola wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera nga baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Gwokya kibumba ekibumba kyekirina obuvunaanyizibwa bw'okuregulatinga skin color bagita melanin kati ekibumba kyekirina obuvunaanyizibwa obwo okuregulatinga skin color kati bw'okyokya kitegeeza ebiddako byonna kalayo bagenda kugifuuwako kiki ne kyambaako emimwa ne gimyuka abantu ne balowooza nti ndina mulwadde ne balowooza nti ndi mulwadde wala gyayokya ate kati labayo va ku bino ebyokunywa bbiya tetwamunywanga nnyo kuba yali wa bbeeyi mukko ate nga takwata mangu olina okunywa eziwerako gugende ku mutwe kati nga tutandikira ku walagi wanywa ku Tyson namulabako Dola Jean Liberty gwalabako birabe kiwa walagi wamunywako ate pi walagi era atusse jukira Bobi Wine yali amukubye mwaka yimba
Pure walaji. Mujjukidde. Ne olaba nti ndi wadda nnyo. Ngajjesha. Olaba nti ndi wadda nnyo. Omwenge. Olaba nti ndi wadda nnyo. Yagukola Omwenge muzibu nnyo. Libato oyo. Dola jini. Waliwo n'omulala ono gwali gunyanga ennaanansi. Kyali mu kiveera bwe kiti nga kibyabyativu bwe kiti. Nga gunyanga ennaanansi. Nende kikwewunyisa. Omwenge teguwooma. It is just your addiction. Ekyoyo yeki kiringa sigala. Kubazinde bawala gyakaawa. Omwenge teguwooma, omwenge gonna teguwooma kale ng'ovuddeko ku bino ne bagamba zino zi V&A, zi Simanofu, amalula, amalibu, bibateekamu ebyo. Naye bino ebisigaye teguwooma. Kiba kyoyoyo. It is ekyoyoyo kye kiba kikubanja. Nga sigala, nze sigala namunywa nnyo. Actually kye nasembayo okuvaako yali sigala. Nze nganywa paketi ya sigala namba. Packet. Ng'embeera wano mu ssaati. Packet. Ati nze nali nkola ati mbadde nkujjira. Bwe ntuuka ku gundi ku the place. Omukyalo yanjagala nnyo ku myaka 15 nampa okubeera manager w'ebbaala. Manager w'ebbaala. Kati olwo okutte enkima era mulogo w'ekibira. Okutte enkima era mulogo w'ekibira. Kati nze ngusuubula nze ngutunda. Ate onombuuza wasuubudde mmeka. Osuubulamu n'ezizo. Nkugambye osuubulamu n'ezizo otekamu hafu ya crate n'oteeka wali n'osuubulayo paketi ya gundi waliwo no walagi yamitaani ono walagi kyoyo eniala endi erabidde oyo gwe nasembayo okunywa oyo yalinga mu box bweti bekamu jiini mpaka ono Royal Vodka yali wabamalaaya nenga bekamu jiini oyo yali anzise nga nsubula paketi nga 2 nenziteeka bwenti mu masanga zange nga mpako bempadde kuba manager. Jukira oli wali mu bbaala oli mu kutunda olina bakyaliyo bakwe nga nyinza okuvaawo nga bampadde crate ya bia namba nemmaliriza nga emungi omu mugabye mutunzi omulala munyweddemu walagi bwe bulamu. Nze nali walako kuli balwa Red Bantoni ensi egenda ku sipiidi 18 yalukolera ku bbaala yange nalinga nkolera era ne mu vidiyo omwo mwendi toyinza kutegeera yenze kuba nali mweru ng'amatama gazimba bwe gati. Abantu abanywa mwendi balaba bazimba kati ate bakwekyo abamu kunywa na butalya kati ye yalinze kuba jjukira gobo ogunywa ennyo naddala walagi gutta appetite. Gobo ogunywa ennyo naddala walagi gutta appetite. Gw'omwenge gobe gukola kati nekireetera okubanga bodde ye eri mu kulwana naye banga kyesigazza ge mazzi na mpewo terina kyeriisa. So to cut the long story short, myaka awo nga ngenda kuweza 18 nenfuna omwana wange asooka. Before tunafuna mwana wa asooka waliwo akantu kenjagala okubuuza leero kankabuuze. Lwaki abanywi ba walagi bakanywa ne bamani bakole baye? Anti kaba kayingidde. Era bw'omunywa n'otakola bw'otyo oba onywedde mazzi keeko bakanywa bakaagala nedda awo oba kyonywedde kyekyo kitegeeza towesitinze ssente zo oli ku mulamwa. Kati olaba nze nanywa sigala enjaga yo nagivaako sinaba nakulokoka kuba yo egenda kunzita nali sijja gisobola. Jukira nali njagala nnyo omwenge kati nga tosobola kwagala nnyo omwenge ate ng'oyagala nnyo enjaga era genda gwe wonoonyereza abantu abanywa enjaga tebanywa nnyo omwenge era banywanywamu katonotono. Enjaga banywa nnyingi, abanywa ennyo omwenge tebanywa nnyo njaga. Asobola okuba nga anywamu naye nga si nnyo. Akola tewakalya? Akakola saakalya, nali saagala nnyo bintu bikyafu ebyo. Nali saagala nnyo bintu bya abali nnyina mikwano gyange baakalya ne kabakutula amannyo bangi. Kuba gwe nalya. Kuba namugulanga waggulu ku gundi
waliwo supermarket y'abayindi eri awo kuba bino gebateeka wansi w'olulimi akolaki naye era naye akuggyako bakiyita ku myangalaza obeera awo ng'olinga awulira obusannyalaze mu mutwe obanga awulira amasannyalaze mu mutwe obeera awo nga kugamba ebitamiiza byonna bikuleetera kujja ku mulamwa bikuleetera kujja ku nsi kubanga toli focused ku bitegeerekeka bijja kukubugula. That is why omuntu waba alina stress banywa anywa yeerabira ebizibu naye tekitegeeza nti ebizibu bikoze bitya tibivuddewo. Onywa ku hypinga kukakkanya tekitegeeza nti bokkakkana ate ekibadde kikutabula kivuddewo. Kati njagala nagivaako mangu sigala oyo yasooka okunnemesa oyo. Kakati omwenge obuzibu bw'omwenge bwe guno nti bw'ogutandika ne watabeera waakukomako oba togenda kukoma. Bw'ogutandika ne watabeera waakukomako oba togenda kukoma. Nakugambye nga ntandika nti ekimu ku bireetera abantu okubeera addicted n'okufuuka bawaddanga. First of all, because nze sande nywedde mwenge singa si because nanywanga ne musumba Yokaana Katongole wano gwange kati musumba kutole ye yamjatuza n'obulokozi gw'olaba oyo. Mwagunywa twagunywa ate ye yali muzibu nnyo ng'anywera mu jjaaga. Musumba Yokaana wali omusaagisa. Jjukira twali tukola mu kampani ya Walagi. Kampani ya Walagi eno nga bateka bidrums Walagi bamuyiwa mu bidrums mwe batabulira. Kati nga mubeeramu zijjaga ze tusena ntuyiwa mu kidomola n'oteeka mu kaveera mw'ogenda okusibira nga bakusasula kusinziza ku bidomola by'osibye. Kati ye musumba Yokaana nga akwata kijjaga bwali n'ateeka ku mumwa koto nabigezaako byannema nali nfudde nasesema. Okimanyi nagendako komo blackout emirundi ng'ena okublackinga out n'ozikira bwe vu n'oddabuze enkya vu nga tomanyi lumu nga tomanyi watuuse otya watuuse. Blackout eyasooka kanjijjukire yali ya deviate eyo gye yasooka eyo gye twanywera. Ebiseera ebyo kwaliko oluyimba lwazamba naddala abasajja ng'olina omusajjawo ng'anywa teeka volume waggulu asembere kumpi zamba. Ebiseera ebyo yali zamba yali akuba nnyo DJ neyo zamba Rocky Giant ani waliwo no Gift of Kado jukira njogera mu biseera bya White Nile nako Rocky Giant yali muzibu 2005 jukira yali nga asiba gundi eno yokumutwe eno ne Morris Hassa nendi wadda nnyo mwana Hassa Ready Banton kaleke kasome Hassa bakubanga ekintu gwe. Kakati na blackinga omulundi ogwokubiri twava eno bagita bate ekibuye baje yava nawo dancers ne mwana ng'omanyi nnyo yagunywa nnyo dancers kati zembadde mu kanisa emyaka kati ngenda mu 2 kati bintu ebimu byanva mu mutwe. Dancers awo twalwanirangawo nnyo nga n'eŋŋumi oyinamu nga tobaanamu naye ng'olwana ate kati omutamivu n'okulwana omutamivu ebintu biri bisatu byotamuggyako kulwana na luzungu. Tomanya na jiwaje ruva okulwana n'oluzungu. Listen my brother, I'm telling you, mind you don't know me. And for me I know you. You don't know me, I don't know you, but for me I know you. Kati do oluzungu n'okulwana ne waba talina maanyi twalwaniranga mu bbaala. Ajjukira ebiseera ebyo pool table yali akutte nnyo ennaku zesimanyi babyava nezi tournament mweziri mu bubaalabaala ewaayi waggulu wabangayo, dancers wabangayo, Isabella wabangayo, Makindi House wabangawo awo zi tournament ezo ng'abaana balwanira ku zi pool table. Kati olunaku lwena black ng'olulala nalinva ku dancers nagwa ekigo nakati nkyakirowoozaako. Nakera ku makyanga mu maaso waliyo ekiwundu kugulu nga n'emabega waliyo ekiwundu
kukugulu kuvivi nga nyina mu maaso ekiwundu nga ne mabega nyina ekiwundu nakati nkyebuuza nagwa ntya omwenge gusobola okukulowoozesa nti osobola okukola ebintu byonna mu ddakiika emu gwe mwenge ekyokubiri guyinza n'okukulowoozesa nti kyoli mukukola tewali akulaba olimba omwenge gusobola okukulowoozesa kati lumu omusajja yali mu bbaala awo makindi awo yali atunda manda yajja ndoza nga amaze onyuza nga emmotoka agimazeewo najja yali anywa igo n'atuula mu maaso awo twatekangako ennyimba awo ezaba misaki yali wange nnyo misaki aruna baradio bawizo juki banyweranga awo bayitangawo awo kati omusajja ono bwe yanywa ne yeebaka zaali ssaawa ndowooza nga yeebaka nga sanga 3 awo ku 5 n'azuukuka oba yali amanya aliwa tugenda okulengera owooluganda asumulula empale bw'ati wuno ali mu kusenda bw'ati obutebe agenda kufuuyisa bw'ati mu TV oba yali aloota nti aba ali mu kisiko alowooza agenda kufuuyisa twabakamubake ne tumuzzaayo tumugamba gwe namuyisaamu awo empi nadde engulu gwe mwenge lwaki omuntu bwanywa nnyo omwenge akankana atandika okukankana bwakwala nesimu anti sisitimu nebwaba teguliiko ekyo saakisomaako sijja kukuwa bukakafu bwakyo scientifically naye nga gwe ebiseera ebisinga bweguto begukola bwogunywa nnyo body etandika okukankana. I don't know what it does scientifically ne bwogunywa nnyo body etandika okukankana n'emimwa gino kakati obuzibu kati bw'omwenge guno ennaku zino tetukyalina nnyo bikozesebwa biri original oba ngambe organic oba original nga bw'olaba nti walagi gwe twakolanga ffe twamujjanga gomba mabidde bikajjo nabisigadde ebyo mwe twamujjanga ennaku zino bakola zi chemicals oba video bananyigira naddala abayindi balina chemical bagita methano eyo gyolaba eyo olaba hospital gwebateka mu nviiri oyo ne mu high school abaana bamunywanga oyo spirit gwe bassa mu mugundi kati nnaku zino gwe bakwata ne bateekamu food color ne bateekamu flavor ne basiba mu bunankani obwo ne bakuwa n'onywa golooza oli mu kunywa mbidde ebidde terikola bubi sinyas search era teritabula nnyo na bwongo terikyusa na kala naye ebyo ebikyusa kala byebyo naddala musonyi wa bakala so omwenge ogwo ebiseera ebisinga naddala ogwo guli colored ebiseera ebisinga sometimes abeera ki so kyengamba nti abooluganda abanywa beegendereze kyebanywa bamanye kyebateekeddwa okunywa point is gwonna nga bwe guli gwonna guba mubi kubanga gwa affectinga kibumba bwe kya affectinga ekibumba kitegeeza speed y'obulamu bwe beetambuliza egenda kusalika n'endowooza egenda kusalika then ekyokubiri gulumbagana amawuggwe n'entambula n'omusaayi gwennyini bwe gutambula bwe gutambula so gwo si mulungi n'akamu wafunamu ki kakati sina kye nafunamu naawe batugaba bawangula ebirabo watewali kati nze ababbeero laga bajjanga awo ku bbala we nalinga nkolera ababbeero bajjanga awo baatuwa ne ku fridge baatuwa amatishaati awo naye tewali nnyo kyamaanyi kye nafunamu mu mwenge tewali pirisina ate at least pirisina oba yampaayo babiki naye nga bajjanga awo naye nga mu zero gwo tegulina kigusobola actually bw'oba ng'oli mutamiivu ng'oli munywi wa mwenge weeweeyokko emyezi 3 nga tonywa olaba obulamu bwawe bugenda okukyuka endowooza yegenda kukyuka endaba ye egenda kukyuka entegera ye egenda kukyuka ne finances zisobola nze mukwano gwange yandaga ng'anywa miliyoni 6 mu kiro kimu yanywa mpola basajja banywa miliyoni 2 ne baleeta lisiiti nga eriko miliyoni 2 wansi nazikiriyalinga awaayo obuweek card bwati omwenge gwa miliyoni 2 naswayipinga nkugambye mwenge baleese embuzi eno enamba
buliko zino zempanvu zino buliko biki kuliko gwe banaaba gasiya ali mu nankani ebintu ebyo kakati simanyi oba nkuddusiza speed tugende mu maaso nze ne bosi wange gwe nali nkola naye twatuuka ne tukoowa omwenge nga tugunywedde tututuuse wano omanyi omwenge ogwo gulaba osobola okugunywa leero n'olayira enkya obutaddamu okugunywa n'owanda n'okuwanda nogamba bwe mundaba nga nzizeemu mu nkube gwe mwennyini gwe webba infact weewamba n'okwewamba neweetwala mu bbaala waliwo enjogera egamba nti angova ya mwenge gwako na mwenge ekyo sinaba kulowooza sinamanya naye ndowooza kituufu ndowooza kituufu naye ate si kituufu ate era kubanga era oddamu n'otamiira esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga ngama ndayidde ng'owuli omuntu nze olunaku lwe nasembayo ezimu ku nnaku ze nasembayo okunywa lwali lwa Christmas twalina waka wa maama wange nanywa crate ya romi ne lusinzi ya walagi ono omuganda nasesema ebbaafu namba nali nebase bwe nti ku buliri nga buli kiyitawo nkiraba naye nga amaanyi agava ku buliri sigalina. Wanywa crate yaki? Ya romi buno bulomi simanyi oba bukyali bwaliko ko mu ccupa ne kati oba buli mu plastic buli bwabanga mu ccupa nanywa crate ya romi nagula nangule nenjitula nenjirinnyako bwenti ne lusinzi ya wala gyono waffe ono abaawo ensi ne tusimbula embalaasi twalina wa mama wange awo alina mukulu wange neba n'abalala awo nasesema nendayira nga ngofaki oyagala olageko nyalinywa bunywi kino ekintu kibanga kyoyo kikugamba yongerako mangu tuyongera kugenda kufa nayo ginywa mangu walobaddeko omuntu ng'atamidde n'omulaba naye ng'alemedde ku cupa ate kikwewunyisa omutamivu asobola otambula okuva ekibuye paaku papazi nga nasudde cupa ye kati nze natambulanga okuva we nakoleranga paka ewaka buli lunaku nga ntamidde nga simanyi natuuse ntya nga mulimu n'okusala amakubo naye nga tomanyi watuuse oti omutamivu asobola otuula ku mmotoka bw'ati bansaasire naye asobola otuula ku mmotoka bw'ati n'agivuga n'atuuka ewaka ne yeebaka nga tamanyi yatuusa atya naye ng'avuze kuva Kyengera agenda Makindi ng'avuze kuva Kyengera agenda Makindi ng'ali ku steering bw'ati n'agivuga naye ng'atamidde agotegaba magezi ga Katonda aba akyatusaasidde busaasizi nga yagala owooluganda oyo aleme kufiira mu bya kisirusiru ebyo asobole okukyusa obulamu bwe so omwenge abasinga kino njagala kikugamba Alan abasinga omwenge baagala guvaako tebalina maanyi gaguvaako abasinga bagukooya abasinga omwenge gubattidde amaka gubattidde enkolagana ennungi gubattidde emirimu gubattidde abaana gubattidde obulamu bo general gubaavuwaza oba gubasibye mu bwavu okay so kati bangi baliyo baagala guvaako omwenge emperekereze ya sitaani yannamaddala era ng'oyagala sitaani akubake mangu bwe tandika okunywa otandika okugunywa ng'otegeera bulungi nnyo nga ne kiweyita wakivumyevumye dda kirabe waggulu kyeru wansi kya bbulaaka kyonna kyagejja wakivumyevumye dda tekirina magezi ku ssaawa mmeka ku ssaawa emu zigenda okuwera 9 nga kiweta kinyinyi kyewavumye kyoli mu nsonda oli mu kunyiga kinyirira oli mu kwegayirira
munange nkulabidde abanzaala nze gwolaba nze sikugambye nsinza nakwebaka leero oyagala mmeka gwe wavumye byebyo bitwagambye omwenge n'ebbaala basajja bangi byebyo anti bw'ofuna ssente ogenda mu bbaala notandika okunywa omalira mu mukazi sigamba nti bonna naye ate bino byenjogerako buli lujuuju kino kyenjogerako experience bakuba n'abanywamu ebbiri essatu sibe tunyumyako mweno video si yammwe nina mukwano gwange twagendako lumu mu bbaala n'amala okunywa n'aŋŋamba kati njagalayo kimalaayo awo kyekiba kiddako guyina engeri gye ku busitinga omubiri gwo boddeyo n'ekyamuka kabeere mukazi n'abakazi abamu bwagunywamu ayinza okukulya ayinza okukwagula twesise bwe twalwanagana n'okulwanagana n'abantu omukazi mukulu naye nga yagala kukwagula nze nyina bakyali bange abasinga bo baafunamu nze ngeri gye nali nga nti nkola mu bbaala ate nkola mu kawunta nga sirina nnyo obudde bufuluma nze bakyali bange kazi kikijjaawo ng'olaba nti ono maama woono naye ng'asitudde akantu oyinza okulowooza katabanike kaleese kumbe katabanike kali ku Guinness kagasseemu Coca-Cola ne bagamba nti waako ke kali ono ne weetegereza nti ono si maama woono ono si jjajja woono nti ono ye mwami wooli nga munene bwati muzibu kasita bateekamu bati nabalabanga oluyiwamu ajja muwombeefu ng'olaba n'obunene tasobola na kuzina mazina ne kasita ateekamu 2-3-4 ogenda okulaba ng'akusabye akayimba ng'akwatamu awo teekeramu misaaki mutuufu oli miisi first aid waliwo obuyimba bwa misaaki obwalinga waawo first aid ke kasinga ng'okunkolera nze njagalanga bwendi first aid balina omukyala bambi yafa n'okufa yali mukyala musomesa twali twamukaza ku maama misaaki oyo ye nga bw'atuuka bw'ati agamba nsoko nti ajja muwombefu alisoba kasita ateekamu zibbeero 3-4 ng'alyoka ajja ebyange obimanyi misaaki funayo kyonywa kasita omuteeramu gwe first aid oba omumazi kakati omwenge n'ebintu by'okwegadanga bali bati omwenge n'ebintu by'okwepiica bali bati kasita omala okunywa maama ng'emisuwa gita nkugambye gimisuwa gita omusaayi guba guddukira ku 3-8 Sirimu mwe bamufunira embuto ezitategereka mwe ziva ebyekisirusiru bye tulengera ku butambi bino ennaku bye tulaba kuno biva omwo teri muntu nawasobola kumala gakola bintu ekisiru ng'ali soba kugambye omwenge n'ebintu by'okwepiica bali bati bino ebyenkudi bali bati era omuntu ebisinga abantu ababeera eyo ekibatwala mu mabaala basooka anywemu alyoka akole ki bamutwale ku wolutaali saddaaka baweeyo saddaaka okitegeera ekintu ekyo so gukoze kyamaanyi nnyo embuto ezitategerekese ate batuuyana baneegwinenge gye gutuuyana omuntu omulanga asala ekituuyanywa musaayi guba gudduka sipiidi omusaayi guba adrenaline oyo abeera mu musaayi oyo aba atandise okukola ennyo bagamba nti abanyweddeko akatono balina engeri gye gubayambamu okutambuza ebintu naye obuzibu bwagwo nti buli woonywamu oba oyagala kwongera kunywamu gwo tegulina buleeki nti gwo bw'onywamu ng'akatono gusobola okuyamba okuba obwongo bulina engeri gye bubustingamu ne bukyamukamukko naye ate obuzibu bwagwo nti bw'onywamu akatono gwo guba gwagala kwongerako ye pulobulemu yagwo kati omuntu ajja mu bbaala ng'alayidde agenda kunywa eccupa ezo oba 3 era n'agamba gwe omutwalo bwe guggwayo tonyongera ŋŋenda nkawulira nnyo tonyongera ŋŋenda nagamba esooka ogimpere mu giraasi n'agiiwayo kati eyokubiri n'akwata bw'ati ku ttama n'atandika okunywa mpola bw'alowooza ku byeka bw'alowooza ku by'emirimu nyongeraayo waŋŋambye 3 nti
ndeka gonzaala sente zizo ojja kungoba nno wano ojja kungoba wano ebintu byebikuntamya Jasha omwenge okumanyi nnyo ebintu ebikuntamya ggwe oba onompampa ndi mwana wa nnyoko olowolete wali bbala ndi mwana wa nnyoko gonzaala soko kati ajjatya nga lisoba ajja muwombeefu nga n'emikono giri mu maaso bwegi oli otya Yebale leero mpulira siri bulungi ngenda kunywamu eccupa ezo 3 era bwe ziggwako tonyongera n'akuwa omutwalo simanyi enaku zino bazammeka naye batuwanga mutwalo n'akuwaawo naga sooka ogimpere mu giraasi ng'enjoga bulungi bweti n'asooka n'agisala bakisa kugisala n'agiyiwayo eyokubiri n'abeerako awo n'aginywa bw'alowoozaamu abaana fiizi renti mukyala ku mulimu waliwo akamutawanya olololo n'amalamu neyokubiri eyokusatu n'agimalamu agamba mpaayo eyo kya mpaayo eyo kya n'omugamba naye wangambye 3 zokka omugamba yagala kummanyiira atandikirawo okuyomba gonzaala ndi mwana wa nnyoko ndi wa myaka gyo oba onompa omwenge mpa otogera kunguza ngamba oza mabala seba lufuula luyombo naye yakulaalise ng'atandika nze nyana ebizibu byange n'omuwa eyalayidde okuvaawo ku 3 omusanga ku 11 akkirira bw'ayambuka eyatandikidde ku kiraabu omusanga ali ku seneta ati ngumula gwaweddewo gonna omusanga ku seneta oba ku Romi omusanga ku Romi nga ze yasigazaamu za Romi enakutte Romi n'akaveera yaze nga diplomat oba otegeera ekintu ekyo so bwe buzibu bwagwo gw'omwenge kakati nabati yagala kutwala wano paati eno of course nga bwe nkugambye okuzaala kuno byalubaluba era byavamu ebyo bya Tamiiro na muwala wange asooka namuzaala nyina emyaka ngenda kuweza 18 kati kalina emyaka 18 nyina omwana emyaka 18 kakuze kamala senior 4 nenga byavamu ebyo tebyali byakwetegekera kakati nabadde nkugamba nti tutuuka nga nze ne bossi wange tukwenga ebbaala tuginywedde omanyi okubanga mwe munywedde ebbaala ne tugamba tukoze tutya ne bamugamba nti waliwo omusawo ayina eddagala erijja abantu ku mwenge anyaga mama bamugamba mama we naye yatuuka ekiseera si maama wange bossi wange naye yali mukyala era nga muyita maama amuyita mami kati tugukooye twagala kuvaako ninga amazima genyini nga tugukooye eya bbiya nga tutuuka tukoma tuvaye muli wa musawo tuli wa musawo muganda yalina ku muti gwali muti nga munene bwe guti mugenzi atuwa ebintu bibiri eddagala ly'omukisa n'eddagala litujja ku mwenge n'abawa n'abagamba tya mugende lino mulisiige muli mu firiji mwogere bino ebigambo lino lyammwe lyakunywa nywera ku ccupa ye ekola ki esooka nga mtutuuka ngisumulula eyange oba ffe twakola ensobi simanyi naye twakola nsobi byatugamba twakola nga nkwata ccupa esooka nga buntu mbuteekamu muli munda kyovu nga kyagala okujja nga nkiwuuta ngecupa twasala twakola nankoone to buli omu nakoone ye paka bwe yaggwamu koffe tugumaze bukyanga gutuwasa tugumaze leero njagala kutegeeza olwo olunaku lwe twanywa eddagala eritujja ku mwenge twanywa firiji namba twanywa ne tuddayo ne tusuubula n'omwenge omulala twewola namwewole waliwo omukyala ali awo oba nakati akyaliwo mama Maria waliwo omukyala oyo omweru oba atunda bbiya alina dipo ali awo oba akyaliwo awo ku koona awo kugundi awo ku Comrades awo
bamenya aleka yavaawo yalwawo nnyo oyo omukyala ne Nalongo w'enkoko balwawo nnyo. Nkugambye tuwanywa firigi namba ekyewunyisa omwenge tetwaguvaako. Batugamba mugenda kusesema bonoddamu okuguwunyako gujja kuwunyira bubi guyinza n'okkulumya omutwe omwenge eddagala baali tuwa twaligula ssente empitirivu. Ekyokubiri bwe twamala tetuyisaamu biri eby'emikisa tewali kyakola yadde. In fact nze nyinza n'okulowooza kyekyavaako n'ebbaala eyo okugwa kubanga ebbaala ogiraba yatuuka nannyiniyo yali muwala w'oyo omukyala gwe nali nkola naye yalinga bossi wange n'emutama n'agitunda bw'agitunda ne bantundiramu mu bbaala eyo kwe kugijja mu da place ne bagituuma country pub Comrade bwejja egula country pub ne bagifuula Comrade kati Comrades meet there. Kati bagifuula country pub nkyala yassaamu ssente nnyo nnyingi nnyo nenkoleramu ne naye neemulema bwemulema ndoza ne bagituuza country pub awo wenviirayo mwaka ogwaddako ndoza nendokoka naye nga nagikolamu okuva mu myaka 15. Kakati Musumba Yokana gwe nakugambe gwe nasulanga naye gwe twanywanga naye ye yali amaze okulokoka emyezi egyo emyezi 3 nga ne dread azisazeeko enviri epini aziggyemu mu matu. Olwokyazirina nali nange zannumya nnyo omutwe nazisalako mangu amatu agawummula nali mpumuddemu kumukokka sayidi eno Rasta Josh sijjukira kumpita Rasta bampitanga biki sibijjukira bye bampitanga nze bampitanga manager bakwita manager ngoba baba we buli bakwita manager ngamba nti baba we so munalokoka alokoka tukyasula naye njukira obulamu tebwali bulungi tukyasula naye mu nnyumba yemu ruumu yemu n'oli Devi mukwano gwaffe Devi yalinga atusuza kati ajja naŋŋamba naye omanyi omwenge wandiguvuddeko nze ndaba tegutuyambye nze ndaba omwenge tugunywedde emyaka mingi naye tegulina kye gutwongeddeko nze nakola mu bbala for 5 years yadde n'oggula empale mpya yadde n'oggula omufaliso saagula ku mufaliso esente zaggweranga mu mwenge mu ndongo mu bamaama baana bange bombi era gina bafunira abakulu bamama banjawulo kati imagine singa naye nkyaliyo kyekyandibaddewo bigenda okebera abantu sajja bonna abasinga abazadde abaana wabbali ensonga yava mu bbaala ensonga yali ya mwenge guyinza okuba guwooma naye gulina bino ebigenderako ate kuva ku bino ebyokugamba nti nno nti enteekateeka bwezito bwe zaali si bwezito bwe zaali guno gwali mwenge yali influence ya mwenge oba otegeera ekintu ekyo so kakati ono mukwano gwange ajja aŋŋamba kati olwo nvudde mu bbaala ku country pub nvuddeyo nfunye akabaala waggulu eyo nga wayitawo batyawo kesisi weetuula olabawo kesisi weetuula waliwo awo obuduuka obuli awo wabbali waliwo n'akalwaliro waliwo akabaala awo ntandise okukola awo mpola mpola naye ng'obulamu butandise okukaluba ng'omwenge gutandise okundya nga nkankana nga nze sobola kusitula kadomola ka liita 10 nga nze ntambula bwe nti nga nkunkumuka nga tosobola kunsanga sinywedde ate nga sirya waliwo ayinza okugamba naye gwe wali okisusiza bwe gutyo bwe gutandika naawe alowooza tonna kisussa bwe ntyo bwe natandika nga bw'otandise gwalowooza nti nze zinywa olwamukaaga lwokka oba nze nywamu 2-3 nnya bwe ntyo bwe natandika naye kwezo kwoba n'otopinga ogenda okwekanga ng'oli mu kuleeti na lusinzi kati
nti kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu, gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyamogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu not 7 not not emu 2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Munange angamba for camera akati yali abimbulidde nnyo ebintu ebyo bla 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 nemugamba kanzikirize kuguno omulundi akole ki anveeko nzikiriza anveeko antekako emikono ansabira awo ebyabaawo sijja bibagamba naye nali nzikomyewo ewaka nga nkutta akacupa omanyi ffe twali banywi ntoleka mwenge mu bbaala nga banteredde bbiya wange mu kacupa ka mineral water nenfuluma ebweru nemuyiwa nemugamba kati ndokose bwentyo ku makya lwali lwakuna waliwo awo ekyoto ky'okusaba ekyali awo baneiba baffe namba tugende tusabekokko netugenda nentula ne beekanga bagamba wow ntasobola kulokoka ono naawe ono muyaaye naawe nembeerawo nennaku olwokubiri nga sinywedde kikyali kyamagero ssebo ndaba teweekanze omuntu anywa omwenge buli lunaku n'amala olunaku lumu nga tanywedde ayinza n'okufa. Omuntu anywa omwenge va kubina bano abanywamu casual naye gwe tuyita addict oba lujuuju nti olunaku luggweeko nti from morning up to 12 hours nga tannanywa either nga mulwadde oba nga talina ssente oba nga wali tewali mwenge oba nga waliwo ekikyamu ku bulamu bwe ayinza n'okulwala. Nze namala lunaku lulamba nenkwata olunaku olwokubiri olwaddako ne tugenda ku kyoto. So kyembadde gamba kye kino nti omuntu anywa bakuba nabali casual tasobola kumala 12 hours nga tanywedde unless waliwo ekikyamu. Nze ssebo nakwata lusooka lwakubiri lwakusatu neŋŋenda mu fellowship eyo nengimaliriza kati ku Sunday kyaki gye bantwalamu yali etandika butandisi nga terina bantu ffe twaliwo ng'abantu nembeeramu bwe tuvaayo ku Sunday kawungeezi neŋŋamba naye lwaki siitako mba Comrades ate olwo ndi Boward nakayingira obulamu bw'ekkanisa sina ne kyaki gye ŋŋenzeemu terina nnyo bantu nkomawo mu ghetto okitegeera nkomawo mu ghetto gye banywera gye bakola biki you are feeling out of space. Neŋŋamba kanyamukeko waggulu awo nga ku ewaaye emanju waliwo omukyalo baali bamwitaani yalinga atunda omanyi bino bye bakola mugundi mu buwunga babita batya ebyo ebintu ebyo mukombooti yali atunda omukombooti mpozi wagambe tonywa yali atunda omukombooti nentuuka waawo nga amawulire gatuuse dda nti nalokose natuuka bangambirawo pasita banange pasita ze musoke mumwe bbiya ne bagamba nalokose sagala kunywa bbiya kale bakuwa ekikonze bampe soda ne bampa mirinda fulute embeera awo mu kiboozi naye nga sijja mu kifo otegeera saawa emu saawa bbiri saawa satu ne bagamba naye musoke mumpe Guinness ne kooko njagala kulaga nti ssebo omwenge gulina amaanyi. Guinness ne kooko
nenywayo akacupa kamu nenjagala kutegeeza nalinga anywedde ebbaafu ennamba ka Guinness kankuba nentambula nga nzira ewaka obukuba tebutandisa ofuuyirira tugende mu maaso nentambula nga nzira eka kati bwe nzira ewaka zaali ssaawa nga 6 kwe kusangayo oli owooluganda eyanjatuza n'agugulira nga guwunya naŋŋamba okoze eki kino naŋŋamba kino kyokoze ate okoze kibi nnyo tuli mu kulwana tolina kikola kino bwe yayogera ekigambo ekyo nawulira nga Katonda mwennyini ali mu kwogera nange era okuva ku olwo muganda wange Mwenge nenguvaako siina kye nakola kakati total deliverance yange eviirawa okubanga n'ennyonta nga ne bwe ngulaba mu ccupa nga ne bwe mbeera wasigga kuba nze ndi musajja mutambuze nsobola otambula wantu nga tebandabangako sobola ogunywera eyo hayi tegusobola kunzijako kintu kyonna tegusobola kunkyusa ndowooza yange teguyinza kuŋŋaana kubuulira nji baabaana wali obalabirira ngeri nali sibalabirira bwebalekera bamama baabwe kubanga first of all nali mutamiivu ebisigadde kati ate jjuka nali kyali muto ne mama waabwe ne mama we nga muto jjukira ebiri ewaffe wa mama wange nabikugambyeko dda kale ate nga at least mama bazadde baabali balina basobola okugrumingira omwana deliberately nabaleka nga sina kyakusalawo ne bamulabirira n'oli n'agenda n'owuwe bwe bityo bintu bya Mwenge. It was a total mess. A total mess. Kubanga okola nenga zokola tozirabako zonna ziggwera mu Mwenge n'ebisigadde naye wano wenkubuliza ekibuuzo nga tunatera okuba nga tumaliriza kweno topic ono wenkubuliza ekibuuzo waliko manager w'ebbaala obaddeko mu banywi ogunyweddeko eri omukyalo oyo atulaba alina omwami we ng'anywa omwenge